mukwano gwange nkwanirizaako gwe wenna atugoberera ku Next Edition TV nenkwebaza gyonna gy'otuusizaako engalo akawungezaako olunaku olwaleero nkakasa nti oli bulungi yenze Frank Asiri omwanjuza Tom Testes akawungezaako olunaku olwaleero nga ngenda tambula naawe nkuweereza nsinziira mu kibuga Kampala kino nno kikulemberwa Omuloodi Ssaalongo Erias Lukwago eggwanga Uganda likulemberwa President Yoweri Kaguta Museveni abweguli tugenda tambula fenna mpaka ku saa zigenda kuba 12 wetugenda kubanga tunulira ensonga mpitirivu nnyo ezitambudde munda mu ggwanga Uganda n'ensi yonna okutwalizaamu mawulire kuva mu nsi yonna nkwolekereza eggwanga lya Uganda erikulemberwa nkugambye President Yoweri Kaguta Museveni wabula nga ate ekibuga Kampala mwe nkuweerereza agasiibyemu ge mawulire gokuba nti ate olunaku olwaleero ssentebe w'ekibiina kya National Unity Platform wamu n'ekibiina kya National Unity Platform kyonna banjudde butereevu mu kaseera kano akulira oludda oluvuganya mu Parliament nga asikizi kwegamba nga addira oba nga adda mu bigere byabaddeko atali mulala Mathias Mpuga era ng'ono abadde ekifo kino akimazeemuko emyaka 2 n'ekitundu beddu nabwe gutyo olunaku olwaleero onageze maaso n'okuba nga awummuzibwa nasikizibwa omubaka wa Nakawa West atali mulala Joel Ssenyonyi ono nno mujjukireko nti yali munnamawulire ku mukutu ogwa NTV yenno nga tannaba kubanga ate ayingira ebyobufuzi n'oluvannyuma byagenda maaso n'okuba nga ayingira ebyobufuzi yagenda maaso n'okuba nga ayingira butereevu mu kibiina kya National Unity Platform awo no gyali yageze maaso n'okuba nga alaba oba oliawo omusana nabwe gutyo nga amaze okuba nga ayingira ebyobufuzi mu mbeera y'okuba nti munnange ekiriwo owoye wuwo eviviri kutikka ekinywa kyenku nabwe gutyo sentamu Kyagulanyi Bobi Wine yagenda maaso n'okubanga ayita mu protocol nabanga amugwanamulako ogufo gw'okubeera nti ye spokesperson oba ye speaker w'ekisinde kino mu kaseera ekyo mu kaseera ake ekyayitibwanga ekisinde ekya People Power nabwe gutyo bwe kyayongera okubanga kiranda n'ekifuuka ekibiina kya National Unity Platform era omukulu ono yabeerera ddala ku kifo kino n'okutuusa olunaku olwaleero nga yakyakola ng'ateera speaker ow'ekibiina kino ekya National Unity Platform Joel Ssenyonyi gwe twogerako gwe Munnayuganda agenda mu maaso n'okubanga ongoberera nga tetunaba kutegeera oba ekifo kye kigenda kubanga kirondebwamuko omuntu omulala yenna oba mufumbire oba ani yenna anasobola okubanga afuukira ddala omwogezi w'ekibiina kino ekya National Unity Platform mu kaseera kano agenze mu maaso n'okubanga alondebwa oba n'akwasibwa obukulu obw'okubeera nampala oba akulira oludda oluvuganya mu Parliament ey'eggwanga Uganda n'agamba nti Parliament okubeera omukuba oludda oba akulira oludda oluvuganya government kitegeeza nti obuyinza mu kaseera kano gwe Munnayuganda ngoberera kitegeeza nti obeera wakubiri mu kibiina kino ng'ogyeko chairman w'ekibiina kino olwaleero gwe twandiise akulira oludda oluvuganya mu Parliament ng'ate ova mu kibiina ekya National oba ekibiina kyonna kitegeeza obeera namba 2 apart from president w'ekibiina then gwaba amuddirira mu ekyo ekibiina kakati kitegeeza nti obuyinza oba bukuweereddwa bubeera bwa nkizo nnyo olwaleero obuyinza obubeera bukuweereddwa privileges ebirungi ebyoweebwa kumpi oba ojjula kwenkanankana na speaker wa Parliament kubanga obeera ne lidika era bwe twogera ku Mathias Mpuga mwabadde bagenda maaso n'okwanga mugobera oba oyinza okulowooza kino ekifo tuli mu kyogerako gwe n'otakitwala nga kintu kikulu kati njagala kukubira tooki ngere mu maaso n'okubanga nkulaga otegere nti omukulu kyeyageze mu maaso n'okubanga agwamu ate kintu kinene nnyo than nga gwe bw'okirowooza olwaleero Mathias Mpuga abadde ne lidika emukulembera abadde n'emmotoka eya gavumenti gy'atambuliramu abadde n'abakuumi abatambulira mu eyo emmotoka ate abadde ne kyetwandiise n'emmotoka endala kabangali ebeerako abasirikale abamukuuma n'endala ezimugoberera nga bwe muzze miraba enfunda eziwera kitegeeza nti omuntu oyo mu kaseera kano Joel Ssenyonyi ebitiibwa byayingiddemu byebyo omuntu oyo alina omusaala ogw'okuba nti sitasasulwa nga mubaka wa Parliament on with that but again asasulwa government ng'akulira oludda oluvuganya government omuntu oyo ewakaawe obukuumi bubeera bwanjawulo nnyo than omuntu omulala yenna omubaka wa Parliament omulala yenna kyatafuna byebyo ebitiibwa Joel Ssenyonyi byagendamu Mathias Mpuga byagenda maaso n'okubanga afiirwa
ebimu ku bibaddewo ko mu nsonda byatandika oddawo kubanga birinkinga ne batandika okugatambuza nti omukulu baagala kumujja mu kifo kino era twagezaako kubanga tumutuukirira Mathias Mpuga okubanga twogerakoko naye nga ebintu bino ng'abyesamba era Mathias Mpuga mu interview mu gyasemba okubanga akola yagamba nti omu kuba yakwata kifo kyakubiri mu kibiina ekyokubiri nti atula ku lukiiko oluteeseza ekibiina ku baani betuwummuza ku baani betuleeta kale nabwe gutyo nti era singa ensonga eno egenda mu maaso n'okubanga ejja ey'okumummuza tewaba nsonga lwaki abatagenda mu maaso nakubanga awummula n'akwasa omuntu omulala n'ebijjidde mu kaseera ng'ekibiina kya National Unity Platform omuyaga muyitirivu nnyo abatwandise ba foot soldiers nga bagenda mu maaso n'okuleeta amawulire ge bagamba nti oba bagafuna mu nsonda ezimu gagalaga nti Mathias Mpuga ayina engeri gy'agenda mu maaso n'okubanga akwatamuko enkola ye ey'emirimu gye bagamba nti ebaddemu kamankwetu baga nti ebaddemuko okutagalatagala era ag'omuntu agalaga nti omukulu ono abadde olumu akukuta ne gavumenti ate oba oliawo abakungu abamu kye babadde bagenda mu maaso n'okubanga tebaagalira ddala kale nti ensonda ziraga nti waliwo ko abanene abadde bakuubagana n'okuwakana n'okubagana empawa ku nkola y'emirimu Mathias Mpuga engeri gy'abadde agikwatamu era nabwe gutyo mu kaweefube owa secretariat etwala ekibiina kya National Unity Platform yagenze maaso n'okubanga etuula nga solution esigaddewo yakubanga esooka tukugamba etuuza omukulu ono wabbali okumujjako obuyinza buno jjukira nti oli ajja kwebuuza nti okumujjako obuyinza then ekitegeeza ki nti okubeera akulira oludda oluvuganya mu paramenti oba okulembera ekibiina ekya National Unity Platform oba okulembera FDC oba okulembera JEMA oba okulembera UPC oba okulembera anti oba okulembera ebibiina biyitirivu nnyo byobogera maaso n'okubanga otwala kitegeeza ki nti buli nkola yonna egezaako okujja yonna gwe opposition gye wandibadde owakanye oba gye wandibadde oyogerako nga tewannaba kubaawo kyonna kikolebwa omukulu akulira oludda oluvuganya abeera questionable oba yabeera yeetoololwako ko ensonga nti in case wabaawo gavumenti nga yagala kunafuya opposition nga tennaba nakubaako babaka beekwatako nga tennaba kubaako nababaka beegula gwesooka okwagala okwegezaamu n'okunafuya abeera leader of opposition mu parliament leader of opposition abeera ebitiibwa nakugambye kumpi ajula kwenkanankana na speaker wa parliament speaker wa parliament ekyenkiza ekibeerawo nti aba aviira ddala mu kibiina olwedde okiba okusinza constitution y'eggwanga Uganda nti ababaka be balonda kati ababaka be bamulonda naddala olusi ng'ategerekese bulungi nti ate mubaka kwegamba nti olwaleero parliament bweba eronda buli kibiina kireeta omuntu waakyo nti FDC esobola okuleeta NRM esobola okuleeta n'omulala nti NRM bwekeera ku makya ng'owaayo yawangudde ng'ate yeeri mu buyinza ebyemu ku ebyo ebyenjawulo ebibawo nti olwedde speaker alina obuyinza ekibiina kye kyekiri olwedde era mu buyinza okitegedde ekintu ekyo saagala kigenda nnyo deep naye nga nkugambye nampala w'oludda oluvuganya gavumenti oba gwe twandiise lwakuba kiyise nampala rather gwe twandiise akulira oludda oluvuganya leader of opposition ebitiibwa kumpi aba abifaanaganya ne speaker wa parliament kubanga naye aba alina ekibinja kinene nnyo kyatwala era mukirabye wano mu hashtag ebaddegera maaso n'okubanga etambula free all political prisoners free our people nti mwalabye nga leader of opposition agamba nti nedda tetugenda kudda mu parliament not until ng'abantu baffe bakomyewo era Mathias Mpuga emu ku byabadde akyalemeddeko ne awumuziddwa nga at least abaka ba parliament bakyalemedde era nga naye akyali ku kigambo kye we are not coming back in parliament not until nga mutulaze ne mutulambikira ddala where abantu baffe gye bali awo bwe mukwata be muzze musiba n'ensonga endala mpitirivu nnyo so gavumenti mu mbeera efaananako bwetyo mu ngeri yonna ey'okunafuya parliament naye engeri yonna ey'okunafuya opposition omuntu yekka abeera eggumba oba abeera n'ekigambo ekisembayo abeera leader of opposition remember singa leader of opposition akeera ku makya n'akkiriza ekintu gw'omulala n'okiwakanya kitegeeza obeera ne penalty ekutwala kiringa NRM bwesalawo ng'omulala n'ofuuka kyewaggula era mwabiraba nga mufuna penalties basekikuba bijjukira Barnabas Tinkasiimire mubijjukira omwami w'ekasambya mbwateka mwabiraba nga they are getting waliwo nono
banji ba Muhammad Nsereko likes of Muhammad Nsereko nabala baze bafuna penalties just because nti bajemede chibina. So again ne mu lead of opposition singa lead of opposition akera kumacha na agamba nti why we as lead of opposition minga lead of opposition gwe tunsazeewo tugenda kola bwe kusinzira ku bantu bentu dinabo ne bano ne bakola ne you know. So ekiddako kibeera kya kuba nti ogenda kuweebwa penalties. Kakati mu kaseera kano ekibuzo ekisigadde nti obuvumu Mathias Mpuga with experience jamaze mu parliament because Mathias Mpuga abadde mu parliament for almost ebisanja bisatu ebisanja I think bisatu gundi politics ogwa badazanya ebbanga lyo bamulabidde Masaka awo byonna n'ebirala njogya ne wesanga nti experience abadde na nnene nnyo abadde na access Mathias Mpuga ne mu Buganda n'ebirala bingi nnyo nti olwairo Joel Ssennyonyi agenda ku kifo ky'obwa lead of opposition waronjagala ulize bulungi nti lead of opposition Joel Ssennyonyi agenze nga kye kisanja kye kisookedde ddala mu parliament ekyo kimu agenze mu parliament nga Joel Ssennyonyi akwasiddwa ekifo kino nga we are not sure gwampuliriza n'awandaba nga we are not sure whether the experience jagenzeemu oba agizigwana obeera nga agifunye. Then ekirala nti Mathias Mpuga kyetulabye olwaliro mu speech gyabadde agenda mu maaso n'okubanga awa ddala kibadde kiva ku ntobo ya mutima gwe oba just kusanyusa na kikirala because bwe mbadde tunuulira Mathias Mpuga nga awa speech really musiimye ne mmanya nti buno bwe tuyita obukulembeze abadde very clean abadde very smart introducing ensonga ze everyone was like wow omusajja mugezi nnyo omusajja talumiddwa omusajja tafuna nso tafunye kasajja konna because mu bigambo bye Mathias Mpuga agambye nti yebaziza abantu mwenna abatambudde naye mu bukulembeze bwabaddemu emyaka 2 n'ekitundu neyebaza Bobi Wine namwe addressing nayebaza president olw'ebyo byonna bibayiseemu naawe watuuse mu kaseera kano waayagalidde oba waateekeddwa okuwummulira ataakwase Joel Ssennyonyi kitegeeza nga speech yonna olabira ddala ng'ebadde clean era ne Ssentamu Kyagulanyi abadde akwata akazindalo mu kwebazaakwe yebaziza Mathias Mpuga era naga nti n'ebimu ku byabadde badde bivumwa Bobi Wine bibadde bituukira ku Mathias Mpuga bingi nnyo ebize mu Buganda ebibadde naddala ku kiwamba abantu ku nsonga ezimu ezibadde mu parliament ku ssente buli kimu kyonna nti Joel Ssennyonyi ayolekedde akaseera akazibu nenga okujjukizako ku Joel Ssennyonyi ono believing okuba nti musajja wattu nti gwe mulundi ogusookedde ddala okubeera leader of opposition ate nga kyekisanja ekisookedde ddala naye abadde azze ekintu akizimba era obadde omulaba mu parliament mwalaba wano ku nsonga za Uganda Airlines bamutula kiwaneeno nga mulikwa byonna muze mulaba ku kakiiko kabadde atulaka akugamba akalondoola enkola y'emirimu mu bitongole bya gavumenti omukulu ono kabadde atuulako Joel Ssennyonyi mulabye engeri gy'abadde akunyamu k'abakulu abantu balabisiza bingi nnyo mu byamataka mu birabye mu bya gundi mu bya banka mulabye mu bya Uganda Airlines bingi nnyo byabadde agera maaso n'okubanga ayolesaamu ebyongedde okulaga nti omusajja oliawo simutiitiizi ate mu malirivu ku kikyagenda maaso n'okubanga akola kale ndowooza nyinza okugamba nti Joel Ssennyonyi fine newankubadde nga ye experience ye esookedde ddala but again we give him a credit nti ekintu kyatuuseeko oba kyafunye ddala abadde akigwana oba abadde akifaanana omanyi mu munupu muno mulimu ababaka bangi nnyo abadde bagenda maaso n'okubanga bakola ebintu abadde balabibwako nga bateesa likes of mukwano gwange waliwo omubaka weno omubaka wa Mawogola County South I think honorable Namuga Goreti labyoka ababaka bangi nnyo bembadde abadde bavaawo kugamba nga kamera zibawadde nnyo nga ne Joel Ssennyonyi naye mu mutwalidde nebiko ababaka bangi nnyo kale oba oliawo botasobola kera kumakya n'obuusa maaso noga nti jjukira nti leader of opposition ekirala kyolina okubanga omanya nti kiweebwa leader of opposition kitera okuweebwa nesina kitera oba kiweebwa ekyo ekibiina ekiba kisinga ababaka abangi mu parliament nti ekyo ekibiina singa kitwala ababaka abangi mu parliament kyekibeera ne kwegamba ekigambo ekyenkomeredde kwani agenda okubeera nga yakulembera atwala ekifo kino kale nti FDC ne yandibadde yagala etya oba oliyo yandibadde yino waayo gwe yandibadde yagala UPC ne yandibadde yino waayo gwe yagala gwe ne yandibadde yino waayo gwe yagala but back
ku nsonga ya lead of opposition ekibiina ekisinga ababaka abangi mu parliament kyovola nti buli kibiina kiri mu kulwana okubanga kitwaleyo kababaka because kiba n'ebintu bingi nnyo ebikifevalinga kubanga kyekirina ababaka abangi and currently Bobi Wine Setamu Kyagulanyi ate nga chairman w'ekibiina kya National Unity Platform kyekisinga ababaka abangi so ekyo kiwadde Joel Ssenyonyi okubeera nti oboli awo mu lukiiko bwe lwatudde nga lulaba nti yayinza okubeeramu kensa n'enkizo eyinza okutandika okutuula mu engatto zayingiddemu oyagala oba toyagala nene nakugambye nti Mathias Mpuga musajja muyivu musajja mugezi politically munnamateeka ebintu ebimu ali very smart mu mbeera gyagera maaso n'okubanga abikolamu so bw'otunuulira engeri egyabadde avumwamu gyabadde atwalibwamu replies ezabadde akola reactions ezabadde akola engeri gyabadde akwatamuko ebintu kiyinza okutandika okuleetera ebirowoozo nti Joel Ssenyonyi anaasobola okugumira ku muyaga guno ekirala nti Joel Ssenyonyi atuukidde mu kaseera akazibu ak'okuba nti twetegekera tuyingira mu kalulu akalimuko emivuyo mingi nnyo mu bantu nga tebannasiba mativu n'ebitongole bya gavumenti agende mu kaseera nga eggwanga tuniketwandise financial crisis abantu baavu nnyo embeera y'ensimbi enaabuuse ekiwamba abantu kifuuse ekiwamba abantu n'ebintu bingi nnyo mu kalulu enguzi buli muntu yenna nga atunuulidde National Unity Platform egenda kukola etya omuyaga nga gukumiddwa ku social media mu kaseera Joel Ssenyonyi wajjidde abantu bamwaniriza ndabye congratulations nyingi nnyo ku social media n'awalala wonna nga bamwaniriza zigenda okubanga ziva what we call repercussions and consequences zigenda okuvaamu mu buweereza bwe zigenda kubeera zitya yenze Frank asiri muzukulu wa Kyaddo nkugambye subscribinga sharinga commentinga Bagita Next Edition TV nkyayongera okubanga nkuleetera bingi nnyo ebikwatagana ku bukulembeze bwa Joel Ssenyonyi n'obuvunanyizibwa bwamukwasiddwa a very good evening.